oli musanyufu nnyo olita buloka oleta omusenyu kola ki kubanga olumya bana abalaba tolina gwolumya bwe kiba kinnya kyosima ffe tuli kigwamu tukirabye nga tutegedde naye gwe oli kigwamu nga gwa kisima naye nga tewamanya nti osima kikyo. Mwagala nnyo kamera ezo zibalabe, mwagala nnyo kamera ezo zibawaane, abantu babalabe babawaane, naye muli mu nsobi njereere. Mu bingi bye mulabye n'emyaka gye mulina mulemeddwa okuyiga, temulina bye musomyemu, temuyize. So nga mmaliriza, tubadde tutambula tutunulya abantu be twegomba, abantu abalala be beegomba, tubadde bakyamu. Abantu be mutunulya, bantu baagala obutu butono nnyo bwe buti. Era kati olwaleero abamu oli afunyiza n'omumwa ng'agamba nti ye olubimbi lwe okubanga alugusizza. Kati samaliriza Kyagulanyi, ye ebyo ebiba biwedde. Ebyo ebiba biwedde. So funikira kugamba webaze nnyo mukadde we yakukuza nga tonalowooza ku school fees yakuweerera, nga tonalowooza ku mulimu gwakuwadde. Soka kumwebaza osiime nnyo okukukuza ng'olimu empeke. Abantu mubatunuulira ne mubalaba ne bambala ne banyuma naye nga munda bokisi njereere. Nga toneebaza mukadde wo kukuweerera, kukolera bizinesi, kukulaga mu bantu, soka webaze mukadde wo okukukuza. Okuzaala kyangu kubanga okuzaala kiyita na mu ssanyu, naye okukuza nga si kuwala myaka ninga yakukuza ng'olimu empeke. Bambabazi bakola. Ffe twalina n'endowooza egamba nti Mbabazi leero n'agamba nti Museveni neyekangamu bw'ati, nga tumanyi nti gavumenti ya Museveni eyimirira. Twali tumanyi kusinza ku bye yakola okulwana NRM ebeerewo n'ebyo yalwana n'emabega. Mbabazi yalina amaanyi, Mbabazi yalina amaanyi. Allah n'oleeta ne bapulaana nga bakategaya bali mikwano gya Museveni nnyo, kubanga bali mikwano gya Museveni. Omuntu okukola pulaani n'asucceedinga kiba kitegeeza nti ebyama tebifuluma, baba bamaze okwesigaŋŋana ng'omukwano weeguli. Dr. Besigye yalwananga ne Museveni abeere omulamu, ng'obulamu bwa bulina mu ngalo bwe ziti. Kitegeeza baakola, baayagala n'omukwano baagulina, baali b'amaanyi mu kuteekawo bino. Nga tonnadduka na bupapula ku street, genda kukwata peni owandiike, ojja ozimbire n'eno mu bukooti. Lowooza ku baakwata emmundu, abalya ku misota, abajjanjaba ne balwana bagusa ensonga yaabwe. Esooka mwalimu omukwano, y'ensonga lwaki basakisidinga. Awali omukwano ebyama tebifuluma. Awali omukwano mugoberera amateeka n'ebiragiro. Awali omukwano mutegeera kiki ekibagasse. Ebiseera ebisinga obungi kiba kirina okugguka. Kati omuntu oyo abeera akoze nnyo, abeera yatema ettaffaali, evvuunika erisooka aba yateeka ettaffaali ddene, aba yakola nnyo. Aba yakola. Kakati nga tonnayolesa amagezi go mangi nnyo, nga tonnagolesa mangi nnyo kudduka streets zonna ozimaleko, ekkooti zikuli waggulu, buno obutaayi bwewuuba, otulaga bw'oli omuyigiriza ennyo bwe wasoma n'okola amateeka, odduka n'obupapula. Oli mu kuteeka bwino, oli mu kulwanagana,
n'amazima naye ozimba ekkomera eriryo oli musanyufu nnyo olitabuloka oleta omusenyu kolaki kubanga olumya bano abalaba tolina gwolumya bwe kiba kinnya kyosima ffe tuli kigwamu tukirabye nga tutegedde naye gwe oli kigwamu nga gwa kisima naye nga tewamanya nti osima kikyo. Mwagala nnyo kamera ezo zibalabe, mwagala nnyo kamera ezo zibawaane, abantu babalabe babawaane, naye muli mu nsobi njereere. Mu bingi bye mulabye n'emyaka gye mulina mulemeddwa okuyiga, temulina bye musomyemu, temuyize. So nga mmaliriza, tubadde tutambula tutunulya abantu betwegomba, abantu abalala bebegomba, tubadde bakyamu. Abantu bwe mutunulya bantu baagala obutu butono nnyo bwe buti, era kati olwaleero abamu oli afunyizza n'omumwa ng'agamba nti ye olubimbi lwe okubanga alugusizza. Kasita amaliriza Kyagulanyi ye ebyo ebiba biwedde. Ebyo ebiba biwedde. So fundikira kugamba webaze nnyo mukadde we yakukuza nga tonalowooza ku school fees yakuweereza, nga tonalowooza ku mulimu gwakuwadde. Soka kumwebaza osiime nnyo okukukuza ng'olimu empeke. Abantu mubatunuulira ne mubalaba ne bambala ne banyuma naye nga munda bokisi njereere.